Mbanyiza akawatulabo ku MRU TV erinnya nze Wasswa Patrick. Buno bwe bulamu bwange bwe mpisemu okuviira ddala bwe natandikira paka ssaawa zino wondabira. Ekisooka kya byonna nneebaza omutonzi ankumye okubeera nga ndi mulamu nenkula okutuuka ssaawa zino eno. Ssaawa zino ndi ku yunivasite naye kantandike ne wansi engeri gye nakizimbamu okulaba nga ntuuka wano eno. Erinnya lyange nze Wasswa Patrick, mwana nzaalwa ya mu kyalo Ngalagala mu ggombolola y'Empenja mu disitulikiti y'e Gomba. Nzaalwa omukyala Nantalimire, omukyala yeddira Mpologoma abeerayo eyo mu kyalo ku kaalo kennyini Ngalagala Gomba w'abeera. Akwasaganya ebintu bingi mukyala nga bumanyi eby'ekyalo. Mukyala mulimi, alima ebirime eby'enjawulo. Alima lumonde, matooke, byonna byonna bikwasaganya nga kwotadde n'okusuubula. Ate muzadde wange Katonda omusajja ye Katonda yamujjulula, yali ayitibwa Sebidi Enoch nga musajja mu Nseenene era wondabira nze nidira Nseenene. Katonda yamujjulula, Katonda amusonyiwe ebyamusobako ku lunaku luli. Ddala mu buto nze nga nkula ewaka twalinga mu famire nga tulimu abaana bangi. So mu buto bwange nanyumirwanga nnyo okuzannya ennyo olw'okuba twalinga ewaka bangi, tuliwo abaana nga 8. Twaliwo abaana nga 8 nga buli omu akola ekikye, naye ffe twali baana bato. Nze omwana addirira omuggalanda. So siri mukulu nnyo ate siri muto nnyo, naye bali abakulu baali bavaawo dda ewaka oba ekiseera kyabeererawo nga bakyali naffe ewaka. Twalinga tukitambuza bulungi nga tukyali baana bato nnyo nnyini ddala. Ebintu ebyanyumiranga nagambye dda kuzannya mupiira, ali mulungi nnyo mu kuluka akapiira. Kuzannya kakebe bwe bulamu obusinga abaana b'oku kyalo bwe baalinga bayitamu, nga bw'omanyi ebyekyalo by'abaana abato. Famire zonna zaalinga zikwatagana bulungi nga bajjayo ne tubeera mu kunyumirwa kuzannya mupiira, kusala omupiira, kuzannya mupiira, kuluka mupiira. Nze nalinga sinnabatuuka mu myaka gyabwe egyo kubanga nsobola okuzannya nabo nga bo olw'ensonga baali bakulu nga ate nkyali bato. Naye newankubadde nalinawo bato bannange bwe tusobola okukizannya nabo bwe tutyo bwe twakikwasaganyanga. Mu by'okukola emirimu nga nkyali mwana muto saakolanga nnyo mirimu olw'ensonga abakulu bange bonna baali bakyaliwo, eno bye basinga ogikwasaganya. So ekyo ne kimpa ebbeetu. Naye emirimu gye baalinga basinga okukwasaganya kwalinga kufumba mu ebiseera ebyo nga amabidde gakyaliwo, nga bakeera ku makya ne bagenda kutema amabidde. Bamala ogatema ne bagasomba, bamala ogasomba ne bagaleeta ewaka nga bagawanika nga balina okugayubuluza. Bamala okugayubuluguza nga balina okugateeka ku kibanyi n'okugakomeranga. Gatwalanga obudde nga wiiki emu, gaba gaalinga gengedde bulungi nnyo, gaatwalanga ennaku nga 5 ku wiiki kubeera nga gengedde. Gamala okwengera ne bagasusa kugasaako, waliwo bwe bagasanga ku kiveera ekiseera ebyo ne bagassa mu kiveera bagalinnyalinnya mu kawa gatalina ku nga 2. Awo ne gaba nga gafuuse ekibaako kugavugira kugatwala kubanga bagakola nga bagafumba ku kizi. Twalinga tukiyita kizi, era nakula nga manyi gye bafumbira omwenge kizi. Njogera ku by'ensoma yange
okuviira ddala nga nkyali muto. Siyinza kugamba nti byali byangu naddala nga okusoma nali saagalira ddala. Nze nasomera ku masomero gawerera ddala. Primary yange nasomera ku masomero galinga ana. Primary yange yonna yokka natandikira ku primary school. Natandikira from baby paka P2 awo ne bankyusa ne ngenda ate ne bantwala Ekiboga. P2 yange gye natandikira ogisomera awo ne banzaamu ne ntandika okusoma P2 paka P6 nenva Ekiboga ate ne nkomawo ku side z'eno mu Mityana ne nsomayo okuva mu P6 paka P7 awo wonna ne nsomera ku Manyu Community lyali Buye. Ebyo siyinza kubyerabira, simanyi na bye nasomayo, siyinza kukulemba nti bwe nasomera oba nga nkyali mu baby awo nabitegeera, saabitegeerako wadde n'akamu, naye nga kyemanyi nasoma ddala nga ne mu P2 ku ssomero lya St. Andrews. Nzijukira kwaliko abasomesa abatusomesa obulungi ennyo. Kwaliko Mr. Farouk, kwaliko Mr. Senkubuge Siyaso, omusajja yatuyisanga si bulungi naye yali musajja mulungi, musomesa mulungi. Sasa oyinza okutegeera amaanyi ge yatusangako ekituufu galina kyegampushinzeemu nze ng'omuntu. Nalinga neeyisa byange mbeera byasaga ekisogerera ddala nga bwe nkugambye mu kutandika naye saagala kusoma nga nze nkyasinza okuyosa. Naye yankwatamu olumu n'ankuba emigo nga gyali mingi. Kwe kutandika okubeera nga nsoma nnyo. Waliwo Madam Dorothy, oyo nsingamu jjukira nnyo mu P6 yali atusomesa essomo lya English, family tree, byannema n'asukka n'ampa emigo nga mingi. Madam Dorothy simanyi oba bakyali abasomesa abo naye nga be basomesa bange be nasomera, be abansomesa okuva mu P2 paka P6. Nazonnyoko kuno ku mizannyo bwe nali nga nkyali mu primary. Yes, batekawo house competitions, batekawo class competition, batwawulamu houses competition ne bampa house yange. Gisinza kulima nti njajjukira Madam Kisembe yali nga atukulira ne bampa role naye yali yakuzannya mutamiivu. Ninzannya ng'omutamiivu. I remember nazannya ekintu ky'omutamiivu ne nkijjayo bulungi. Naye akageri bwe baali bagabibiraba abaazannya twali bangi. Bampa ekirabo eky'okuzannya obulungi. Baatuwa bbaasa mwalimu 50,000 ze bampa ng'omuzannyi omulungi. Eky'obutamiivu nakijjayo bulungi nnyo. Mukama kumpere bingi teri yakusinga bulungi era nde n'okusabira n'oluusi ngezagezako webazifunye utaleka kyabiri nawe kaba katono mama nikagabana nawe kuba wanjigiriza. Nazalibwa mama talina kasente, nakuzibwa mama tasomeko yadde, nakula ne mama watali tata naye omukwano gwe tegusangika. Nze mama yenjagala n'obulamu bwe kumpi nabumpa. Olive oba high school ng'olwongitandise gituyita secondary yange naye nagisomera mu masomero mangi. Simanyi ensonga era yali yakubeera nga saagala kusoma oba kiyala kulimba. Naye nga secondary yange nagitandikira ku ssomero baali bayita Buyinja Butole Vocational School. Nenkikuba mu kaawo nga ndi shy nnyo nga bw'okiwulira. Nensoma neneewera okusoma ne awo ntandikira okwagala okusoma. Wabula obuzibu bwe nalina bwakubanga ndi musirise era nakati ssaawa zino eno siyinza omuntu gw'oyinza okugyamu nnyo ebigambo ebingi ennyo. Newankubadde kati ssaawa zino kabayogulaffe kange nkogera nga at least from experience nalinga ndi shy. Abaana baali bankunkolangako effujjo naye olw'okuba nga ndi musirise abamu baalinkyankyangамуko. Baalinga tebamanyi kikigenda kulowooza kiyinza kuzzaako emifeesigo mba nnyiize wewe nyeno nga sirina buzibu. Naye nga bo muli eri balina ekirowoozo nti omusirise
b'omusumba waba omukolako effujjo ayinza okukubirawo. Olwo mala P7 yange ngenda ku Olive oba high school ng'olwo ngitandise gye tuyita secondary yange naye nagisomera mu masomero mangi. Same senior secondary school wano wenkolera ebyafaayo, wano wenviirayo ng'omuyizi kaneesimbewo kuwa information prefect. Nasooka neetunulamu neŋŋamba essomero lino lisooka abaana bangi balina effujjo ate nali mupya ngamba wayi kaneesimbewo kokuwa neeno. Nasooka netunula kiki enyinza okusobola okukola ngamba information prefect nyinza okukigezaako. Ebiseera ebyo senior 3 otulondera options naye nyina option yange nga ya Luganda nali nyagironze eri omu ku optional subjects zange nga bakatusomesa engeri gy'owandiikamu eggulire, engeri gy'olisomamu, engeri gy'oli presentingamuko nga mpulira nnyo amaanyi. Olwegye baali bataddewo ebyo ebifo ebitafunye babyesimbyeeko tuweeyo obupapula batugamba tuweeyo emanya gaffe n'ekifo ky'oyagala. Nintwalayo akapapula kange enkeera nga ye screening ningenda ne banscreening nga nembeera omu ku bagenda okwesimbawo kuba information prefect. Kati ate mukwano gwange naye gwe nalina akafuna ate naye ng'olwedi naye yataddeyo kyokka teyaŋŋamba nti yataddeyo naye olwagibwe nalaba nga yataddeyo nga nataddeyo olwedi yali prefect w'ekyo ekifo yali information prefect. Ngamba okay katugende tubiisanye nga yalina amaanyi mangi ajja kunkuba akalulu. Olwali screening eno kyenjijjukirako kyali kimu batubuzanga mu Luzungu naye nga nziramu mu Luganda. Oluzungu lwali lutono oba English was too small, was too little. Nasobola kulongera lungi naye nalinamu engeri artist nalinamu kalakita ka comedy nengamba naye kijja kutya wano eno kati ye wentandikira ntandikira ente okubeera nga njagala okukola amawulire wano wentandikira wano akakamu abaana ne bagaluka badanalala tegakolamu kubwenti negatuta negakolamu nebwenti abaana ne bafa nga tebakalabangako tegeera kati ngero tandika bwenti okwogera banange ngero tandika okuwaayo ebigambo byange. Musa Patrick, I'm here for the information prefect, please vote me. Abaana ne bafa ng'eddubu linakawa limeyambera nyini walinga ogezesebwa kitwogenda otuwa osobola okusoma amawulire biki nagamba ikani nimbagamba abaana erisena ngenda kubasomera amukku ku mawulire agamu gennyina nenyimirira wali eri nembagamba ne basirikirira kirasi yonna nesirikira holo basibye omutaba naffe abatuliza nze Musa Patrick ono kusemusena secondary school gino gyegimu emitwe gino gyegimu ku mitwe emikulu egikoze amawulire mu wiiki eno ne bafa kirasi nefa kati ngenda okwogera okusoma bwenti olwedde nga bafudde dda oba kitegeera gamba akalulu kakutte wansi ne waggulu amawulire yeesimbyewo abaana bafudde olwedde bakyali walire gamba onanasooka kati akunga eyo nno ye senior 4 yange ntula senior 4 nemukimalire nengoya mu senior 6 nga bwokimanyi HSC tubeera busy then era nasomera ku senior secondary school senior 5 yange senior 6 vaka yange yake wakana nga nima olweke kesami kali waka nakubeera nga nima kusala ku nviiri bwebityo nga bwe mbikola kuyambako ku mami kulima nyaanya kulima green pepper bingi bye nalinga nima eyo vacation yange paka sawa zino wondabira kuyingira ku university mu mwaka gwa 2023 sawa zino ndi ku university kola mawulire ku university yange okuvira mu mwaka gwasooka participatinze nnyo mu bintu bingi nnyo nga bw'omanyi abamuli batugamba nti mubeere mu position yourself nalinga just kuyiga kamera kugenda kulaba nga mbako nyange kyenkola ekyamaanyi okuvira ddala eri wansi nga njagala atleast nyongere okuperfectinga kikyensobola mu byamawulire semester 1 semester 2
omwaka ya wanu yange nembirawo nga naye at least ngezaako okwepositioninga, ya 2 era neyongedde okwepositioninga, ya 3 wentegeredde ddala amawulire ki kye gategeeza nga baŋŋambye okukola documentary bansindise mu field okukwata ebintu ebyenjawulo okubigatta, okukola amawulire, okugawandiika. Sawa zino kati ndi professor, nsobola okuwandiika amawulire, nsobola okugaproducinga, nsobola okukamera nayo ngimanyi kuba kati ngaffe w'amawulire n'okuba artist okukakasa nti yes you can, osobola journalism. Sawa zino ogenda okufuna mu mwaka ogusembayo ng'omanyi buli at least omanyi kamera, omanyi editing, osobola okudirectinga omuntu yenna okubaako nekyakola ekintu ekyenjawulo ekirungi kasa kiba kigenda ku mpewo oba kigenda ku social media oba kigenda ku TikTok, byonna babitutenese ffe ng'abamawulire. Saawa zinino ku jendi, saawa zino ndi ku mwaka gwa gusembayo era kaseera katono nnyo ngenda kubamaliriza okusoma kwange nga maliriza bachelor degree mu mawulire gange. Obuno bwe bulamu bwange nga nze Wasswa Patrick